temulondanga mugwira ono temulondanga Museveni mumate mumpadde kalulu. Yali message y'Obote ng'ayogera kuba Obote yali amanyi bano Abannarwanda yabaleta mu ssemateeka wa 1960 bafuke Bannayuganda Abannarwanda nga baagalamu akalulu yali abamanyi nga bamanyi bulungi natu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banakyukakyuka mbabuuzaako nga bulijjo ono radio Katwe. Ntaddewo ebifaananyi bibiri wansi awo. Ekimu kya Joseph Kabange Kabira yafugako Kongo emyaka 18. Ekirala kya Fred Mukasambidde. Njagala oteekeko forensics. Wetegereze enkaliriza olaba ki? Olaba ki ku bifaananyi bino ebibiri olaba ki? These are brothers. Same group. Same bloody group. These are brothers. Bana abantu ba Uganda. Kabira yasobola okufuga Kongo nga talina kakwate ku Kongo, nga talina nnyina mu Kongo, nga talina kitaawe mu Kongo emyaka 18. Bamala okufuga ensi ya Kongo emyaka 18 ate kati ye muyekera Kongo. Naye nabategezaako emyaka 3 naye mbagamba waliwo ensi gye bayita ER Republic. Ekyo nakibagamba emyaka 3 emabega. Eyimu ku nsonga lwaki Museveni yatta abakuumi abali bakuuma Charles Waizire Mumbere omukama w'abakonzo yensi eno. Kuba Charles Waizire Mumbere yali amaze okutegeeragana ne Kongo ye Kinshasa okuteekawo ensi eno. Kuba abakonzo n'abakongo balina ebibagatta inikarakita. Awo Museveni waaviirayo. Ensi eri awo kati ye balwanya bajagala. Bagala kugikutuula ku Kongo. Nga bagasa ebibuga Goma ne Bukavu. Batandika ensi bagiyita mugiwulire bagiyita ER Republic. Kuno ku program bwekubaako omukonzo owaddala kino akimanyi ekyassa abantu ekasese nakati ekikyabassa eyo ensi bebagala bagi owning Kabira addemu agifuge. Okusooka ngenda kunenya bajjajjaffe abesiga abantu bano nga tebabakozeeko kye bayita bagagulamu kyeke nga tebafunye budde kwekennenya abantu bano ne babesiga batulekera omuteego ogutumalawo batulekera omuteego bajjajjaffe ne bakitaffe bannake temwanonyereza ku bantu bano kimala ate nyiza obutabanenya kale nnyo tebana basajja bajjira mu kaseera nga Buganda ejjudde ebisoomoozo. Buganda ng'ekyayo Obote ne Obote yakolako statement n'agamba mbate mumpadde kalulu temulondanga mugwira ono temulondanga Museveni mumate mumpadde kalulu. Yali message y'Obote ng'ayogera kuba Obote yali amanyi bano Abannarwanda yabaleta mu ssemateeka wa 1960 bafuke Bannayuganda Abannarwanda nga baagalamu akalulu yali abamanyi nga bamanyi bulungi n'atuwooninga ne tutawulira olw'okuba abantu baali banyiigidde Obote bakwatagana ne Museveni ng'agenze mu buyeekera ne bateekamu buli ekisoboka kyonna okulaba nga wangula Obote. Bano abasajja mu kukwata obuyinza balina kye bayita hidden agenda nga batudde wansi w'omuti. Omulabe waabwe yali Buganda kuba ngenda kubategeeza ebyafaayo ti Abaganda babadde bakutta obuyinza emirundi emingi mu Uganda eyawamu. President eyasookera ddala yali Ssekabaka Edward Muteesa. Mukimanyi nti n'omugenzi Benito Kiwanuka Mugumba yaliko saba minisita yasooka omwaka mulamba. Kati mwalimu Yusufu Kirondo ule yaliko president wa Uganda n'olule n'owaaka. Mwalimu Godfrey Lukongo abinaayisa ne yafuga ne Paulo Muwanga yafugako ennaku. Koteka Paulo Kalonga Semogere yawangula obululu yawangula akalulu n'atafuga. Kati Museveni bwakwata obuyinza yamanya nti omuntu gwe basigazzayo okulwanyisa Buganda okuva mu kibalo ky'ebyobufuzi yali Semogerere bamufumya 96. Gamanyi Buganda bagimaze. Naye makali Omuganda kagamba nti kitatta munyima tekimumalaako nte daba Ssebaggala gyava. Ssebaggala yajja ne political movement. Yagira mu kaseera katuufu Ssebaggala. Abantu ne bakkiriza Ssebaggala. Ssebaggala era agenda kuttibwa ng'agenze embalala. Amasasi gaamuyita mu kooti. Museveni atandika okutya. Omanyi Museveni amaze ebbanga nga bw'abaako watuuse nga waliwo ekimulemesa okuyita wagenda okuyita ng'asikayo fayiro emuyisaawo. Ssebaggala bw'awona okuva eyo twagenda ne Ssebaggala e Buwenge. Nze nayagala Ssebaggala ali Haaji. Abajjukira bagenda e Buwenge. Ensi n'ensi yeyaniriza Ssebaggala e Buwenge.
nenga tekiunda kiveedi na mukaseera ako yali munnabyabufuzi ow'amaanyi eyo ebuwenge yateekawo embeera naye abantu bayaniriza Ssebaggala ali Haji ebuwenga. Nze nali mwana muto nabagamba ze Museveni amanyi gange gonna ag'ekivubuka nga tadde ku Museveni. Nze nayagala Ssebaggala n'okusinga munnabyabufuzi yenna. Nazaala n'omwana ne mutuuma Nassa n'omwana gwe mpita Nassa lwa Ssebaggala nga linnya ndikutte ndituumye omwana wange naye nga nali mutuuma olwakwagala Haji Nassa atege Ssebaggala. Nze nabategeeza navanga ekatwe nembita mu katale ka Usafi bakayitanga kalituuse edda nenga ku Clock Tower nensala ku Connelly Plaza nenzika wali ku Kyamu Towers gye bayitanga UCB wansi mu basement nga gye nnyingira Ssebaggala nga nsangawo. Yalina offices wansi eyo yalina supermarket gye bayitanga Ugandiko supermarket era nga amanyi n'okuntuma nengenda mu kiyembe waggulu nengamba muganda we Ajimedi Ssebaggala nenjigira mu motoka nga alina walaga Benz 190 nga mwendi. Mu Makindi eyo na Ssebaggala bwe yasooka okukyala nga munnabyabufuzi agala okubeera meya w'ekibuga Kampala yasooka kukyala ku kyalo bakiyita Musoke zone Mwenva kuba eri chairman mu kaseera ako Sebyala Dawuda Kasozi yali mukwano gwa Ssebaggala ng'omuntu nga bamanyiganye twamukyaza. Nze najjamba kulembedde tan light paka ku kitawuluze waffe nkulaga ndayagala Ssebaggala ali Haji nezimu ku nsonga lwaki Ssebaggala yafa abantu bamukyaye gye Mutego Museveni gye yamusuulako. Ssebaggala nga amaze okufuuka ow'amaanyi Museveni yatandika okumutya natandika okubala ebibalo ebimufuula ebigenda okumudda mejinga. Yakwata Bamukasambiti n'akwata Michael Mabiki n'akwata Bakyagaba n'akwasa Akawuya Mubaraka n'abalala ne basemberera Ssebaggala ne batandikawo kye bayitanga UC Brigade gye Sakkaanya nayonze. Era nze ndi omu ku abo bannabyabufuzi abakubagana UC Brigade yeyo emiggo. Mabike kino kimanyi nawe Mukasambidde kino kimanyi. Abamanyi eruwafu bayitanga ku mwafu ekyemmanga walingawo horo bagiyitanga Green Valley. Kati DP ayinanga enkola yeyo okuva edda nti bw'oba abantu abatakkanya ku kifo kimu nga bakikayanira tugenda mu kamyufu okuzuula kani agenda tukwatira kaadi ku kifo ekyo. Kati enkalu ez'amaanyi zaali kwani agenda okubeera kiyamani w'egombola y'e Makindi. Kwaliko incumbent aliko Deogratias Kijambu nga waliwo Marvin Ssentongo yava mu America oyo nga yagidde mu UC Brigade eyalimu oyani Michael Mabike n'oyo Mukasambidde. Kati nga mulimu Kalungi ayagala okujja mu kamyufu n'omulala Dokita Kironde Robert gwe mulaba oyo akuula amannyo wadino dento omugo gwaseka. Baleeta Dudu ng'ejjudde emiggo bazze kutukubira muhoro basanga ndi gumite nga nayiye ttiimu omugo gwaseka. Jujukira Dokita Kironde yafuluma muhoro omwo nga n'obusolo buli bweru kumanya omugo gwaseka. Era nabawangula tebasobola kumpangula nali ndi gumite bagenda okujanga mbetegekedde abajjukira ekyali muhoro munda eya Green Valley be bantu abo. Ssebaggala abasindise bajje batukube bakakase nti Marvin Ssentongo ali wano mu America yagira ku kaadi yaabwe. Tugamba tekisoboka nali kyali muvuga nga n'amaanyi ngalina ate nga nkubagana era bannemererwa era baddamu bayagala okukola ensobi ku Kyagulanyi nga DP Eruminai etandiseewo ekikwekweto ekyokujukusa bana DP naddala abo abasomerako Makerere. Twali ku Makerere grounds ne bagala okuleeta akajagalo Mukasambidde oyo n'Obatimaawo bakube Kyagulanyi obutajja. Kyagulanyi yali gumite nga bwe twali tumumanyi alina ne ttiimu ya Firebase naye nga mbyobufuzi tamanyi kiddako. Kati ffe abakeera okutegeera Kyagulanyi tumwetaaga twamupushinga gye mu DP azukuze DP yali yeebase. Kati Museveni ng'akosa b'Obatimaawo atandika okubala Kyagulanyi. Mutemulooza ndi Museveni Kyagulanyi amubaze kati yamubala n'amulemererwa. Bateekateeka okukola effujjo ku Kyagulanyi na deployinga amagye gange emigo gyasula giyingidde munda mu university abakijjukira mukijjukira ne bagamba mumukwateko. Twali tugenda kuba emigo mu tent bafulume nga bavuula era mawuuna alingenda okumukuba omuggo ogumukutula ensingo tetwandizeemu kumulaba. Abo abasajja babi olunaku olwo nali mbeetegekedde mmwe abalujjukira mulujjukira nayiwa na deployinga ne Kyagulanyi nga tamanyi mwanga Kivumbi ekyo yali akimanyi
Honorable Kiyali akimanyi Muwanga Kivumbi ne mugamba mbaleke baje Prophet wazula nti DP yali ezingamye mu kaseera ako Kyagulanyi yasobola okugiwa obulamu yasobola okugisaako emipiira n'etambula tudde wali ku Mukasambidde tuba tuli awo nga ne DP agiyingidde giti President Makerere ayingidde DP naye nga Mukasambidde ono amawulire gatutuukako ti muganzi wa Natasha Kayine Lugaba nga bali bati kabula katamu kube n'embaga ne Museveni mukali kakola nakwatambidde namusalendalinga namutulekera nga mission gye baliko kusanyawo kibiina kya DP kino era omulimu bagukoze DP yayingira mu NRM Onaku lumunzi jukira Mukasambidde oyo yakwasa abaana basukka mu 7 bali ne bigiru oyo bakwasa abaana ku state house abasukka mu 7 batya Museveni nga akutte ekibira kigabiro omuyindi ekyamabira akitema simbemu ebikajjo aba DP twawakana era abavubuka ba UID twali basaale okulaba nga twekalakasa okulwanyisa ekyo kyali kigenda mu maaso olunaku lwakya ku makya Mukasambidde ne bigiru abo bombi bajja ku makya ne t-shirt eza black nga ziriko fight against Mabira nga batuwadde t-shirt zino twekalakase nga ze twambadde naye nga bakimanyi nti DP era traditional color zaayo white and green yaleeta black buli mwana yali yambadde t-shirt baamukwata zinali njambadde nenjijjamu awo wenawonera singa nange nali ngenda luzira abaana basukka mu 6 babakwata ne twebuuza DP ina color za green ne white ono black abadde azza kukola ki lwe tutegeera omutego gw'omusajja oyo bwe tugenda mu Tabamiruka eyali embaale ow'ekibiina kya DP zinali delegate ava mu kibuga Kampala omusango gwe twagusanga ku fayiro nga Mukasambidde avuganya ayagala kubeera legal advisor wa kibiina kya DP ow'eggwanga njujikira abamu kubakulira okulonda bamuli bamuta Muzeyi Pole Mukiibi yasoma omusango ne babuuza Mbidde what was the reason behind gokuleeta emijozi gino egya bulaka ng'omanyi DP erina kala za green and white okukwasa abaana ba DP be bakwata omusango yagusanga waawo Brenda Kafire baliwo bonna bakijjukira bulungi Mbidde ntumufulumya fuluma genda kyali mabega w'ekyo okuleeta emijozi ekyo era bamuvunaana okwanguyiza gavumenti okukwata abantu ba activist aba DP ababali ku nsonga y'okulwanirira amabiro obutamutwala oyo Mukasambidde kati Mbidde kye yasinga okukola kwe kuteeka Ssebaggala mu biddiru Ssebaggala teyandifudde nga abantu bamukyayenga be bamukyawa ne bano ekigenge kyamulya bano bamukozesa ensobi kakana nga ayingidde mu State House Ssebaggala n'avunda bw'atyo nze okumanya namaana nenkyawa Ssebaggala akalu Ssebaggala keyajja n'awangula ze nakulira kampeyini za Takuba mu Makindye nga nmuvubuka muto watebeza okulira kampeyini za meya nga ze nzikulira mu Makindye bali batudde emakinde ku Mubaraka waliwo bayita Endiz Corner nga Ssebaggala waali Ssebaggala yankubira essimu nga linani ne Kabuya Mubaraka nga bampita nga baŋŋamba mbeegatte ko naŋŋamba Ssebaggala oli mutabani wange nawangudde ddaka lujangu ogende ku ttiimu empanguzi nasigala ŋŋaanye nasigala ku Asibu Takuba Ssebaggala n'atuwangula nga mpulira namukyawa